yasanga akalamidde toyanziza nnyo president ati eggwanga liwulidde essaawa bw'eneetuuka president agenda gikoona atubuulire tugende baagala bakubiramu n'eggwanga mujje omukama mulungi obudde bwonna Your Excellency nze ndi mugumu mu mbeera yonna yonna etambula nkulaba nga oli muwanguzi nnyo 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 kuba eddoboozi lyo lyateeka bantu abataali bagumu nnyo amaanyi ne tugenda ne tunnyonnyola abantu abatannyonnyolekeka kuva ffe twannyonnyolako abantu ewamu nga bwe tugenda waliwo ekifo nga kya Katooma baatukwatira miggo omulundi ogwasooka tetwayogerawo kigambo na kimu ne batukwatira emiggo ne batugoba emisinde ne bwe twalabanga buli maanyi g'oyongera okutuwa ne tugamba tuddeyo ye nga alumba ye eri watalumbika ne tuddayo era mbagamba nti nayo nawangulayo wano nga watusabye abakiise abaava ewaffe mu Kakuuto ewatawangulwangako omukiise yenayena bameeya baani wano bandijjuzaawo naye olw'okuba ekkubo libasalako era nkuloopera mukama wange nti ewammwe ku bujjajjaabo ekiyebe tekyali muntu asobola kusala kujja eno mu Uganda eno mwe tuli amazzi gabasalako bali eyo bonna bonna kutuuka Kasensero bonna Gwanda wa yonna yonna babeera eyo amazzi gabasalirako eyo ne tumanyi nti sente zikola ebintu ebyo zize zibeerawo naye olw'okuba nga kyolwanyisa kyekiremeseza abantu abo okubakolera ekkubo bandibadde bali wano naffe olwakuba waliwo enguzi enguudo ezo tebazikola nenkakasa nti tujja kwogera naffe tetugenda kusirika tumanyi nti olunaku lujja kukya ng'otudde mu ntebe ebintu ebyo ejja kubikolako olw'eddakiika entono ze baatuwadde mbadde nsaba nkome wano mpe muganda wange Kirumira Sebo ne Lutaaya naawe tuweemu ku Lunyanyimbe bantu boogera ebigambo ebyo oluzungu lwange lwa palamenti olumazeeko Anyway, I'm so proud of having a stronger leader like Robert Kyagulanyi Ssentamu. And I promise you, this is just a beginning. We have to reclaim the victory. That's what disenfranchised from us by the junta. Kampe mukama wange Kirumira Sebo webale nnyo Honorable Lutaaya President waffe omulungi His Excellency tuli basanyufu nnyo okubeera wano naawe ate tuli ba mukisa ntuze wano n'enkuba n'etonnya ey'omukisa Sebo wawangula ng'abakulu bano bwe basomye lipooti y'ekyotera eri ku booda ya Tanzania wawangulayo kitegeeza Uganda yonna wagiwangula kati kye tuliko kwe kulwanira obuwanguzi bwaffe His Excellency nzijukira ennaku ze tubadde ffenna twali ffenna ekyotera nga tuva e Kabira emmotoka yo ne bagikuba amasasi naye obuvumu n'obugumu buwandaga nakakasa tuli ku muntu omutuufu President yaŋŋamba nti Kirumira sigala nga tuyimiridde waggulu mu 7 oba atutte naye nga tulwaniridde Uganda Sebo nkwebaza obuvumu obwo bwe wayoleka mu Uganda yonna si kyotera yokka ab'ebukomansimbi babyogedde Fort Portal Pakwach Gulu yonna baakutulugunya naye twebaze mukama nti oli mulamu tukakasa tukutwala Ntebe mu Ntebe
ye slogan gye tuzze twogera nga tusuubiza abantu baffe yonna mbadde nkwata omuzindaalo nga sinnasaba kalulu kange neesaba akako abantu ne bagamba ono nga tasaba kake kubaffe ekigendererwa kyaffe kyali kyakukyusa Uganda mission 2021 yakutwala His Excellency Kyagulanyi entebe mu ntebe nkakasa n'abali wano bonna ye mission yaabwe tukusaasira olw'abanno abali mu kkomera ekitalya bannaffe bonna naddala mikwano gyo ennyo nga Edi Mutwe Nobianili n'abalala mbasaba bassebo ne bannyabo tewali kujaguza nga bannaffe bali Nalufeenya bali makomera bali kitalya tulina okulwana bannaffe abo baveeyo misana na kiro titubeerabira ye struggle era nabo bali mu struggle tibalina musango gwe bazza baagala kujja nakyemalira mu ntebe ekiri mu mateeka ne mu constitution sebo bannakyotera tuliredde essaawa yonna wootuyitira tugenda kutabaala era tukukakasa tuleese ekirabo eky'eŋŋoma eŋŋoma yaffe nsaba mugireete eŋŋoma mu Buganda wano gy'okubanga olutabaalo luzze eri ebuddu waffe tugiyita saagala agalamidde bwekuba eŋŋoma ffenna tujja kuvaayo ebuddu ne mu Uganda yonna tujja tutabaale tugenda kugimukwasa n'ebirawo byaffe ebirala bye twaleese tukwebaza ffe tuli balimi era tuli balunzi wajja enfuufu n'ekkuba omusana ne gukwokya tukuleetedde ku matooke olyeko ne banno n'abantu abalala b'oliisa bonna tukimanyi olina abantu bangi abakutunuulidde abafamire ze baasiba mu makomera ne tuleeta n'embuzi banaye nsaba muleeta ebirawo byaffe ebyo n'enkoko maama waffe akufumbira olute tulibabegawo tugenda kugana obudde bwonna bannakyotera mbeebaza mwebale kubeera batabaazi era nsaba bakansala lwakuba bamu bagenze kukima birabo nja kubanjula nga bakomyewo tusaba okutegeeza nti booda ye Tanzania omukulu ono Honorable Geoffrey Rutaya agikuumye bulungi nnyo tubalinawe bajja kutuyita eyo wakigala nze coordinator wa NUP mu Greater Masaka omu ku ba coordinator nga nkolagana ne Honorable Namayanja ne Honorable Sewungu nga tuli wansi wa Honorable Mpuga Mathias ebirawo byaffe nga bijja sebo tukakasa essaawa yonna ffe tukyali mu lutabaalo ogenda kubi ku ngoma eyo nga tulumba tweyanziza nnyo sebo president tweyanzeege mbadde nsaba Honorable tugende tukwase ebirawo byaffe naye nga nkwanjulira abakulu bwe batayanjudde omukulu ono ye chairman waffe owa NUP mu Kyotera sebo semberako maaso tugenda kusooka tukozesa eŋŋoma sebo gira oddako wano yaleese emiti gyaffe obuti eminyolo so eno eŋŋoma tugikwasa okuva mu buddu essaza lya Pookino ffe waffe okuba bukubi saagala agalamidde kitegeeza tayagala agalamidde ffenna tusituke tugende tulumbe endala bagiyita ggwanga mujje kiri eri gwe pulezidenti gy'oyagala gy'okuba nga ffe tulumba sebo kakanyako pulezidenti akube eyo saagala agalamidde toyanziza nnyo pulezidenti ati eggwanga liwulidde
essaawa eneetuuka pulezidenti agenda gikoona atubuulire tugende. Baagala abakubiramu neggwanga mujje. Pulezidenti agambye agenda kukozesa saagala agalamidde. Abakyala bano baakulukiddeyo akakeeka kalimu n'ebigambo. Ebigambo ebyo baakalukisizza ngalo zaabwe ne bateekamu amannya go n'amannya ga maama Babbi Kyagulanyi. Omukyala ono mulimi mulunzi ate ye kansala atukiikirira Gombola Lwankoni ku disitulikiti eyakuli abakyala ba NUP mu Kyotera. Yakuleeteddeyo n'enkoko. Mwebale nnyo. Tulinayo omukyala omulala alina omukeeka guleete. Yanguye kwasa pulezidenti. Sebo sitwagala olinye mu ttaka oba otuule mu ttaka gwe omukeeka gwe tuleese. Wadde kapetiyo bakuleetedde ne sapule bakwasizza Biikira Maaliya kulembere. Tuleeseeyo omuwambuzi amatooke weegali. Sebo mwanguyeeko. Tuli balimi tujjukira bwajja Ekyotera watusuubiza ebyobulimi ng'ogenda n'otusuubiza okutuddiza ennyanja tuddemu tweriire ku byennyanja era bali yali balwana owangule ennyanja eddira abantu baayo.